Amikwana abatulaba mwasibye mutamanya n'eddoboozi Fraction yake okuva ku Dexter Media naye nga bannanga wish you Merry Christmas. Olunaku olw'enkya tugenda mu mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo era nga gwali eyo mu Katuliki tukuyozaayoza we bali tuka Christmas ennungi nawe omulwadde Mukama ajja kusuusa nawe oli gye kusanze mwenna twagala obatwale w'amazaalibwa okuva ku Dexter Media nga leero tukomyewo ne programu yaffe gye bayita the business rap. Olunaku olwaleero tugenda kujja n'omulamwa gwa mitwalo ena mu Uganda ate mu Dubai how to use 40 dirhams mu Dubai wano oyinza kola mu business kibuli waliwo ali eyo nga yeebuuza naye 40 dirham eno gye nnina wagina emitwalo ena ngenda gikolamu ki mukwana basinga bamuyita moloko nasinga temukimanyi nekino ekintu kitrendinga nnyo ate kirimu nnyo ssente kyekigere programu yale gye tugenda oleeta oyinza fumba batya kyekigere n'okijjamu ssente wano mu Dubai ngenda kumenyera like 40 dirhams oyinza zimenyamenya batya n'otandika okukola ekyo ekintu ngamba omwana ali wano mu Dubai obadde omanyi ekyekigere kitambula oba okikola batya okimenyamu kati tuli ku 40 dirhams kibadde okimanyi sookwata 10 n'ogula ekyekigere n'oddamu 20 sorry n'ogula ekyekigere kubanga mbedi space gy'obeera eyo mwe muli amasepiki mwe muli buli kimu nga tuyambagana nga mukimanyi ffenna kubanga tuli baana bawaka obadde okimanyi sookwata 20 n'ogenda n'ogula ekyekigere n'oddamu n'okwata 10 n'ogula muwogo eno 10 eno esigadde n'ogikozesa ebirungo n'ogula ennyaanya obutungulu nga omanyi ebirungo obunzaali green pepper byonna ebigendamu nga bimanyi nti no byonna ebifollowing ebigenda mu nva ne wano okimanyi wabadde oyinza okukwata nga just olina 40 dirham eyo n'otandika otunda nga mu 40 dirham oguze ekigere ate ekigere kitambula naye ng'oba ogenda kitunda pa 15 dirham kyogenda otunda naye okozesezza 40 kyeŋŋamba essowaani 2 oba essowaani 3 ziba zimaze okugyayo amagoba ate nga amagoba nze ge nasinziddemu g'osobola okugyamu amagoba osobola okugyamu aga 200 oba 100 naye ng'otandise na 40 yokka nga gy'otandise naye ekyo ekigere mulaba mukwano abamu kituyamba like kiyamba mu joints muno n'osobola okubeera bulungi n'obeera fit gwe leka kunywa bagenda kundaba batya nga mbitambuza nga mbikola biki bannange ne mu Dubai muno babikola delivery yaba mikwano kiyambya obusomyo mu magumba ne gabeera fit n'olema kaddiwa nti n'amagumba gannuma nedda kiyamba weekito era ne bajjajjaffe baakulaba kirya okitegeera leka kudda mu Dubai bagenda kundaba batya ntambuza ekigere ate muwogo yawoomerako mukwano lema kwenyooma ogenda kola magoba g'otamanyi mu lunaku lumu tandika leero situkiraawo gwabadde mu bed space owooza mirimu gyabula nti leero sirina kyakola tandikirawo tandika neyo business leka va mu kuswala mbu bagenda kundaba batya ffenna wano twajja kunoonya ssente katuze ewaka ekyaddonde Uganda gino emitwalo eno oyinza gitandika batya nawe ekyo ekimu ngenda kugamba omulama gwe ngenda okuba gwe gumu kutandika na kigere ate advantage gye tulina ewaka ebintu birimu excess ate tekiringa mu Dubai mbu bakiseera e Uganda osobola kifunira ku 1500 oba tugamba omutwalo otandise na mitwalo 2 gy'oguzeeko ekigere naawe omaze oguzeeko muwogo wa 5 ate gwe olina okugula amanda okitegedde olina okugula amanda oba asobola okukozesa enku oguze otadde waka ate ebirungo mu Uganda si bya bbeeyi kubanga ojja funayo ennyaanya ey'ebibiri ojja funayo ey'emmeka yes fine bigule tuli ku mitwalo 4 oguze ekigere kya mitwalo 2 oguze muwogo wa 5 oguliddeko amanda oguliddeko ekigere tebakiteekamu buto oguze ennyaanya oguze obutungulu nawe omanyi ebirungo byonna ebigendamu n'obunzaali otandise okukola bizinensi yeeyo ate Uganda bagenda wano bakitugula gumu kitundu like 15 naye Uganda ogenda kutunda waliwo agenda okwagala eky'ebbiri olayagala eky'essatu olayagala ak'olukumi oli agamba empaako olukumi mpuute essupu teweenyooma nti nolwaki agenda twala batyo naawe ojja kulaba amagoba g'ojja okukola ojja kukola amagoba ga mitwalo 8 ojja kukola amagoba ga 10 naye otandisa n'emitwalo gy'emmeka yonna mukwano leka kunyooma kyo bagenda kundaba batya era kijja kuzimba bulungi omubiri teri business tonyooma business kyekyo Kyagulanyi kyagamba teri business mbi oba teri mulimu mubi leka kunyooma oba oli akola mulimu gwe gw'ogenda okukola abantu tubalabyeko bangi nga bali mu kigero mu baweeredde abaana bazimbyemu amayumba kati gwani atasobola atandika eyo business mukwano keera ku makya tandika eno business nga wenkigambye olina emitwalo gyena gwe tofaayo gundi agenda kunsekera batya nti no budala yandabye nti no kinedda mukwano keera ku makya tandika okukola woomala bakasitoma bajja kujja oba osobodde okola waliwo bajja okugamba delivery waliwo abagenda okutuukirirawo abamu ojja bakolera delivery leka kugamba nti no bagenda kufuna batya ntunda ekigere nedda mukwano eyo nayo business leka gundi ajja kunsekera nedda ffenna wano ku Kyeyo buli omu yajja kunoonya ssente oba ne Uganda buli omu yajja kunoonya ssente ate nga tubalabyeko ezo business ze munyooma ze zibatuusizza wawawe bali bamukwano mwebale kwekumira ku programu yaffe eno naye nga
olunaku olw'enkya tugenda kukomawo emitwalo 4 n'ekitundu mukwano ziyinza kuyamba kola mu bizinesi ki wali mu Dubai 45 dirhams ezo ziyinza kuyamba kola mulimu ki eno business twagireeta nga n'aka kasente akatono k'osobola konyooma kolinako nga toshimanyi kasobola okukola business mukwano lema kunyooma business nabo bamikwano abatulaba abatambula naffe tubeebaza era nga twongera obbayozayoza tubaagaliza Christmas ennungi abatambule naffe ku DXT Media nawe wajoyininze olunaku olwaleero tukwebaza mukwano tukwagaliza Christmas ennungi mwekumireko nga nsigadde mbagamba Wilson Pray abadde ku kamera ate nga promoter wa mulembe akola music gwe ayagala okukola lyrics ku bbeeyi eya layisi naye right now wasangira mu Dubai nawe wali e Uganda tusobola okukolako mukwano enamba zigenda yita ku screen gwalina ayagala okulangira obulango byonna tubikolera ddala sigadde nga bampita Praxon Aki okuva ku DXT Media Mukama nkumire tubaagala nnyo mubeere bulungi